Kyetuva twongera okubakubiriza tibwowuliranga Katonda yakuyita okuyimirira mu buweereza obwa radio ne TV oleeta ensimbizo ogenda bugenzi wali mu office eya Impact Media Consortium ojja kusangawo ba manager abavunanyizibwa ku byensimbi babenga gwotekeyo ensimbizo otekeyo ensimbizo togenda ate eri ku kyaki ne bonogenda ku kyaki era nayo bajja kulagirira ewatuufu bakugaye nti genda mu office eri otekeyo sente zo bakukolera receipt yo goyinzo gati nze buli mwaka njiwagira bwentyo oba buli mwezi njiwagira bwentyo tugendede mu bulango mukuwumula tubadde tukutte ababulizi b'enjiri okubulira kw'enjiri kufunye ebintu ebikanga bingi nnyo byagala okulemesa enjiri ng'ogyeko nti mu Bayibuli enjiri bw'ojja otambula olaba nga waaliwo ebijja bikola ki bijirwanyisa ate ne mu mulembe ogwabali abatusooka wano mu ggwanga bwe mwayitanga bamusibira mu ki nayewo enjiri bagirwanyisa omulembe guno enjiri ebadde nga eweereddwa eddembe naye okusinza ku bigenda maaso poliisi zange enkola y'eggwanga eddembe ly'okusinza weeriri naye baba bantu nga Ssekinnomu abalwanyisa enjiri enjiri liggwa buli lwe ebiggwa bwe likufumita ne bwe liba ttono litya liyingira munda ne kasiikireyo ne kabula naye bw'oyisa kuba oti engalo waba waluma bw'ogira bw'oti waba waluma kubanga liri eri munda kati enjiri liggwa Bayibuli etakula bw'otakula bw'oti ate keeyongera bweyongezi munda akati enjiri Bayibuli yategamba nti kitala kya bwogi bubiri nti bw'okikwata bw'oti saidi yo zombi kikusala akati nze njagade kugeza kuliggwa abantu buli omu yali afumitiddwako eriko ne bwe kabeera kano ak'ennaanansi oba obukuyingira bwe katyo that is how the word of God is nti bwe kyogerwa kigenda ne kijja n'amazima gaakyo ne kifumita ne kisala akati omuntu bw'abeera ng'alina ekintu ekiri emabega we ng'alinako naddala ng'alinako ku buyinza alinako ku kitiibwa alinako ku maanyi alinako position waali akati alina omuntu gw'amanyi agenda namugamba naye kino this is too much this is too much kati ebyo byonna bye tulaba olwaleero for example eno tweet eya Chief of Defence Forces gye yakoze wiiki eno eyo tweet egamba nti eragira poliisi egobe ababulizi b'enjiri ku luguudo ntuufu kituufu tanagyegaana ezitali ntuufu amanyo zeegaana naye bwe banga ntuufu nze ndowooza nti he was influenced omuntu omukulu bw'atyo ate kati abakulu amawulire bagajja mu bantu tebanoonyereza bo nedda ate okunoonyereza mu kino bali bamugamba nti bano batu insultinga ye okusinza kukyeganga nti they insult they yell yelling and insulting of course eriyo abakola ebintu ebyengerigeri eriyo abantu abeerimbika mu kubuulira enjiri nga boogera ebitali bituufu ebitakwata ku Yesu ne boogera politics abo mwebali naye si bonna era tubadde wano mu programu eyeri ebifa mu nzikiriza ne tukondeming ebintu ebikolebwa ku street in the name of kubuulira enjiri naye nge babikola nga si be batuufu era tugamba nti abo si baffe abaffe enjiri gye babuulira yanjawulo bonna mwebali ku street but they are not the same kati tosobola kujja with a blanket kind of action egamba nti bonna bakyamu everybody is hearing it's not so kati yagambye poliisi ebajje kuko n'abawenda ku 3 babajje ku luguudo akyogera mu teeka liri nti eddembe ly'okusinza teriteekwa kubaawo I don't know teeka mwe yasinzidde kanso yayinza otuyamba teeka kimwe yasinzidde emabegako eyo tubadde twengeginga abakulembeze ab'enjawulo
ekisookera ddala njala kuwa abatuwuliriza n'abatulaba ekifaananyi nti enjiri liggwa eyasooka okulwanyisa ababulizi b'enjiri y'oku luguudo ye Latif Sebaggala former MP wa Kawempe North era nenvaayo mu lwatu nze ne mwatulira nakati nkyayogera naye tekivanga ku record yajja emirundi ebiri ku floor ya Parliament ng'agamba nti ababulizi b'enjiri bagenda kuleeta olutalo entalo z'eddiini mu Kampala baali bakoze eki ng'agezaako convincinga Parliament nti engeri gye boogera ebigambo ebiraga nti eddiini yokka akati they are insulting, they are doing this yakyogera Latif Sebaggala kijjukira emirundi ebiri myaka giyise nga Rebecca Kadaga right honorable ye speaker naye Rebecca Kadaga olw'okuba nti I take her one of the best politicians we have in this country asavinga mu bintu enkwata y'ebintu amanyi okukwata enkasi ekyo kyo kituufu she's an advocate nedda si kyokka she was tumuweeyo ekirala anti akatire tetwagala muwaanira wano naye omulaba oku-extractinga facts before taking action ngo ekyamateeka kitaddemu kubanga nakyo yemu ku factors ezimukoze ekyali naye alinamu ekintu ekirala amanyi kye bayita politics alinamu ak'obukulembeze kanakagati sokwendeko tumawulirize kubanga omuntu ayinza okuba nga yakugambye ekigambo n'otakiwa azikiwulira kye bayita obulokole ekibwawulira ku other Christian denominations kye bayita evangelical is to evangelize kankiddemu ekyawula obulokole oba kye bayita evangelical churches bwe tujjamu enjiri okubuulira bw'ojjamu enjiri ey'oku luguudo ey'omu malwaliro ey'omu makomera ey'omu bifo byonna byonna gye tubuulira awo obulokole oba obugyeewo obanga awera obulokole gye tuyita great commission kye bayita great commission is talking about Christ era Yesu enjiri eri mu gundi muziki mu tempo kyekiki mu Luganda sina tempo mu makuŋŋaaniro tempo oba ze twayise ekkanisa olwaliro Yesu yagendangayo bugenzi naye ng'omulimu gwe gwasinga obukulu yagukolera ku street yagukolera mu kibuga yagukolera ku mbalama yavubanga bavuba abantu eyo gye yagendanga kubanga eyo yeeri obuvunaanyizibwa yeeri abantu abeetaga Katonda bano abajja mu church olwedde bo bamanyi Katonda baba beerese bennyininyini era wali mu Antiokia bana ekibayisa abakristo oba Christ-like obukristaayo gye bwatandika basookera okubayita baki abakristaayo bw'abanga mukama waffe yakola bwatyo kitegeeza ne kristendom yonna twali badde nga tugambye kristendom nga bweri yali badde eteekwa kubanga ekyo kyekola era kyerina okukola yatuuka n'okugamba nti omulamu teyeetaaga musawo akati for that matter njagala kutegeeza kye bayita leadership ey'eggwanga lino ne mu nsi yonna era nze mu kapasite yange ng'omulabizi wa Kampala ne ttiimu zenkola nazo SG bw'anaaba asobodde nga afunye akadde munnange ayinza okuneegattako naye nze mu kapasite yange mu Kampala nja kusaba omuntu yenna ayina connection asobola okuntwayo mu bwangu obusoboka ng'ennaku zino 3 tezinnakutuuka ogenda omusinkane ndaba omukulu mutegeeza akabaate kankiddemu mutegeeze akabaate akali mu ekyo kye yatadde ku Twitter kubanga kacwano kennyini ekyo kitegeeza kukolimira kibuga kubanga omubulizi w'enjiri oyo gwogobye omutuufu olowooza omulabirizi ebyo byoyogera ebyakabaate okukolera ekibuga omukulu abimanyi ebyo anti kati byenjagala omubuulira tabimanyi nze byenjagala omubuulira kankubuulire nawandiikira Jennifer Musine mbitera ku mmeeza nembimuwa mu buwandiike ebyawandiikibwa n'ensonga zonna kubanga ttiimu ye nayo yali yeesimbye
mu babulizi b'enjiri ne mugamba nti kemugeza ne mukikola kino ekibuga kyemulaba kino kigera bafukire omuyonga oba tebalabanga ku bibuga nga Baghdad byali byonna byonna nga bitabuse si lwakubanga kati bw'oyogera bw'otyo obanga agamba nti ababulizi b'enjiri abo bali mu akayeekera nti bajja no si kyekyo anti kati okirayo kyengamba anti obuyeekera bangi ababukoze ne babulemwa kankiddemu omuyeekera gwe bayita president gwe bayita Yoweri Museveni omuyeekera ekyamuwanguza yali Saala nkiddemu ekyawanguza omuyeekera Saabayeekera Yoweri Kaguta Museveni ekyamuwanguza obuyeekera n'awangula gavumenti yali Saala yagamba nti Saabakristu alina we yamutwala yowagali mpitawa Saabakristu ekyo president eyekweka akyogera buli wabeera kati abo baveeko bagali mpitawa Saabakristu naye nze nalokoka 84 okuva 84 between 1984 ne 1986 nga tuli mu kusaba na kusiiba tusabira Yoweri Museveni nga tubeera mu kusaba na kusiiba tusabira ye kati president dozeze Saala tiyazimanya kati ate tulina ku reportinga nze nkubulire kitegeeza nga kye tusabira ekimu ku bye tusabira bye bino tuddeyo tusobole okubuulira enjiri tusobole ogitegeeza mu bantu katali akukoonako ekyabalokole kyo bakisaba kati tuteekwa kubategeeza obukulembeze bw'eggwanga obutukkiriza okubuulira enjiri zaali nyingi nnyo kati akacwano keweereetera era president ye muyeekera gwotosobola kusiba president Museveni esaala z'abalokole nyingi nnyo ezibulemeza oba njogere ntya ezimuwangazizza nga bamusabira Saala kati kino kyeyakoze kya Ben Hino okugenda wali mugundi ayinza okuba nga takoze eki naye ekyo kyokka kiraga Katonda mu ggulu nti assaamu ekitiibwa kye bayita good news kanso ani yabadde omukulu yabadde ateekwa yavunaanyizibwa ku nsonga eno eya poliisi omukulu wa Twitter omukulu wa Twitter buvunaanyizibwa bwe oba bano abavunaanyizibwa kyabalemye ye nga yakikwatidde ku sayidi eri kubanga ate yagambye poliisi erina efuna orders okuva ku Minister of Internal Affairs. Minister wa Internal Affairs General Kayinde Utafiire yavunaanyizibwa ku poliisi. Kakati poliisi oludda luli olwa traffic ne luvunaanyizibwako Ministry ya transport. Kati netukubeerako ne party ya police endala ya environmental police nga reportinga wa Minister of Environment and Water and Environment. Kati mulimu sections. Kati ne ya bana abawuwa aba wildlife ne ba reportinga wa Minister of Tourism. Poliisi gagazi so aba minerals abavunaanyizibwa ku minerals ne ba reportinga ku Minister of what wa energy bakola report naye nga bonna bali wansi wa Minister of Internal Affairs machas bonna nga bali segmented we batyo bonna ba reportinga wa omukulu Kahinda Utafiire ye minister aboogerera yabavunaanyizibwako era yavunaanyizibwa ne budget ku prison ati nze omanyi wakindeesa ekyo tweet eyo okusinza bwebanga kati weteweri kitegeeza omukulu ayinza okubanga beyagambye poliisi kati ogenda kulaba magye tekisoboka kubanga anti kati nti yabayirako buyinza zino acts zanjawulo UPDF act ye creatinga office ya CDF era ebiragiro bye bikoma mu UPDF act tebisukkawo akigamba nti so bwabanga yayogedde ekigambo kati nga kino n'agamba nti poliisi ngiragira kati ne poliisi erina etteeka lyayo kye bayita UPDF police what act kakati police act kyovula abalina ba council bwe wangumala okuwa directive bwejja ku poliisi bagiyisa mu directorate yaki eyaligo bagisivinge balabe kati ndoza baleme kola bishop owulire kyetegeeza kati kyetegeeza kijogedera nge ndi butuufu bw'abanga yawadde ebiragiro gw'oyinza okulowooza
nti ogenda kulaba poliisi ku street naye ogenda kulaba baje ati gwogambye nti avunanyizibwa ku gundi era ate bwe yalagire teyagambye nti ndagira amagye gange genkulembera yagambye ndagira poliisi ndoza yakyogedde nga senior kubanga ali ku ddaala eryo kakati Inspector General Police Commissioner General owa prison CDF bali ku level so kiringanga okuba ng'ate ono yagamba nti bano bonna abalagira newankubadde wa influencing appointment si zaabwe tolina buyinza kumuwabira kubanga buli omu is a creature of an act of parliament. Prison in act yayo jeba reportinga wali clear Minister Internal Affairs. Kati sale manyiro yaki kati owulira lwaki mbuze ebintu ebityo nkijje kukiri Salongo kyayogera ayinza okubanga kakati Salongo ye ate kwagenda kulaba ani ayina kulaba General Kayindo kubanga ibaba bagambye police kati zendowooza kati ovunanyizibwa kati ku bantu babiri kati of course nze njitwalira mu context nti government yonna yemu government okay obotegedde era bwe basisinkana nga bali mu Security Council katutwale oli badewe asobola nti Kayindo tafiire muzeeyi woli oli mukulu muzeeyi we naye anti ono teyaleese Kayindo tafiire mukuddaala amuleese ne IGP ne Commissioner General kati abo bebo lyeddaali akati baba batudde nga boogera ku nsonga ya insecurity oli asobola okugamba this is causing insecurity you police must act kati nakozinga that kind naye kati zegala mulaga a later discussion but not an order. What we need to clear is legally enogundi nchamu teriyo teina effective olwensonga nti operation egenda okukolebwa police kati for this kati nga itreat eno it is coming from outside not from the structure oli kyagambye kati gwe kazo zo kumplize kina kuyita mu legal next ulire ekyo kyoyogedde okuba kye kituufu ne Salongo byo kyagamba kati kitegeeza nti ekiro ekikeseza olwalero ayinza okumanga yakubidde oli mu nesimu ani avunanyizibwa ku poliisi namugandi nawadde ekiragiro naye munanyizibwa okugamba nti ndagira poliisi Bishop Ronald bwagamba nti I order police to arrest abeera awadde order to General Tafiire and General Tafiire is senior kubanga bwokwata Minister wa Internal Affairs ne CDF ani are taking a precedent is General Tafiire kubanga senior oli mu bintu ebiwera senior mu bintu ebiwera ne office ne office n'emyaka tuyingidde emyaka singa njija n'entandika okulagira nga ndagira ewuwo nga ndagira omulongo ewuwo ne mulagira gwe mulongo nkulagira genda ogulewo geeti nga gwe seogedde naawe andi kati kyetugambe nti ekyo nga bwekyogera ti kyekituufu ayinza okubanga ye naye yabirabye dda kati nga yayogedde dda ne mukulu munne namugati tekisoboka oda najija wa General Tafiire nze ng'ewange ninza okulaba omupoliisi kwata ku mukubulizi w'enjiri omukola ki alinga alabe ekiddako kati ate bonna mbamanyi bo basologa bambo tebamanyi akozesa ofiisi yesebo nedda ani agamba mbu tamanyi IGP yaneegana mbu tamanyi oba deputy we oba directors ntamanyi oba ba DPC Salo bo lutandika okulwana olutalo Oluganda ludde emikwano oluganda omuntu omulala kati kitegeza gende wani ewa IGP olwo tujja dusumulula bagambye sinatoka ono ajja gende wa IGP naye nze njagala CDF njagala kumulaga bulazi kabenje akali mu statement eyo ey'okuyimiriza enjiri okugenda maaso saagala kugamba kintu nze njala mulaga bulazi ebintu tubeere mu discussion ey'ekintu ekyo because mukulembeze ndi mukulembeze naye wabeerawo ekintu ekitokota eri munda
nga bw'okisokoola kiyinza okuwokya oba omukulu waliwo ate singa badde ku opposition twaligambye nti oba waliwo eyamu influences nga yagala kwonoona kalulu naye ye alina mu ntebe kubali gavumenti ekola ki ruling party kubanga kakati mu kiseera kino okusosonkola ebintu ebifaanana bwe bityo akalulu kabalokole konna boda to boda akalulu kabalokole konna kubanga abalokole ekinabeera ku mulokole mu Kampala kasitokol operation mu Kampala teriyo kanisa anti wulira mu bibuga ebirala byonna nedda nga tonnabanda kukola mu bibuga byonna kasaba n'awulira entuŋŋamo ne bawulira kapera byo nti walumbye ababuulizi b'enjiri kati nze njala kubuulira mu kampeyini zino tolinaawo kalulu reaction ku tweet eyo yavudde mu nsi yonna nga bankubira amasimu bansindikira message nga bagamba what is this happening abantu amawanga gajja mu Uganda nga gajja kukoppa kulaba how evangelism can be done. Ndanze kati salongozi ate njogeri ya Saidi ndala nze ngamba olaba omukulu tomugamba birindi akabenji gwe mugambe togeza n'ogwa mu kalulu k'omukulu nedda akati no let me tell you kubanga akolako nedda nze njogera dange Saidi Bishop Muchi nze akolako kalaba Bishop Muchi ndada kaka zenayi kankubuli akagoyeza ati ono nyini na nyini tweet yeno aina political ambition aina rally za dakola naye nga azikola mbavubuka bana babulizi benjiri bavubuka nakyo nti kigamba ate ffe tusinga bavubuka mu Uganda it is on record ye point kati yogera naye ku nkole eyo nti ofiirwa abantu bangi ate kati ekyo yayinza okutakira it is better to create allies than creating enemies. The spiritual impact of this whole thing nti kino kye tukkiriza nti bwe bakwata ku mulokolo w'omu Kampala baba kutte kuwejjinja baba kutte ekyo kitegeeza nti ekkanisa yonna tovolaba nze nkugambye nze ninze bagambe nti bakutte kwatya information we are structured amawulire gagenda kutuuka ku buli koona naali mu kyaki eri mu kyalo eri agenda kimanya ekigudde wano akati ebiddaku babitulekere. Dr. Joseph Swada yali wano nansibula n'agamba ngenze Shema tugenze okulaba omukulu kyerere bamuwa mawulire nti ekkanisa z'abalokole eshema ziggalwa ekkanisa z'abalokole zazisinga okugalwa by the way nezi ezimu ezaali genda maaso zaali mu national fellowship ye Dr. Joseph Sewada teyeetaaga kumanya kasabo babulokole tetandika makanisa tetandika kanisa point yeno teyamala nagamba nti ono omukulu akulira fellowship agende ekikwatagana ku njiri anti okwata kuobo twambala omwoyo omu twatuuka kiro twatuuka bulolimu kati mutume wa Kristo n'atugamba nti nja kubeera nga ntuuse ku ssaawa ez'okumakya twali tukyalina mu byaffe tugenda okuwulira nga yatuuse dda namubuuza ga muzeyi otambudde otya laga nti ndi wano natuuse dda kakati enjiri yo bagireke nze anti kati njala kutegeeza mukulu abayitafunangako experience yakyo nze njala wano wakutte lino metabox twogere ku nsonga efaanana bweti kubanga eyo ensonga tesaaga ekituufu kiri nti waliwo ensobi ezikolebwa ez'abamu abazikola abakyamu ekyo kituufu ng'abantu tetusobola kiwakanya twegatte naye bwegasi tusotinga out ebiki ebikyamu kubanga abantu babeerawo naffe ffennyini ogenda okuyita waliwo obwoyita n'omusango waliwo omuvubuka gwe nasanga ku paaka nga aga nti abuulira njiri naye ne muwaidde kikanga nnamba okumuwuliriza ng'agamba buga nti abasumba nga mukola ngeri mukola ebiki ali ku speed bw'abuulira kakalire gati katonda watu okirege kati naffe ffennyini tulinamu abantu betuwulya no gati ono yeetaaga okukola ki okuluŋŋamya naye tekitegeeza nti ababuulizi b'enjiri singa abantu bano bategeera ababuulizi b'enjiri omulimu gwe bakola okujja abantu ababbi mu bintu ebyo okujja abantu ku street nga ababuulizi b'enjiri be babagyeyo impact yokka ababuulizi b'enjiri gye bakola n'engeri gye bataasa eggwanga
nti tulina abantu mu church nga bali badde bayekera kakati tulina abantu mu church kakati bishop choyina okumanya nti abantu okubatwala mu makomera waliwo abafunamu kubanga babatwala ne balima sere ne zidda mu nsawo abalala budgeting kale zikyo sikirowooza na polisi okubeera nga nkalu nga temuli mu bantu bali mu sseero ani agenda okwoza emmotoka ya polisi birupatulo ani agenda okusiimuula goloza transport abazze ewaka bagenda ne ranch bagenda mujjawa bamujja mu bintu ebyo abantu era olunaku olulirekera abasirikale abakyala bali bajja waluguze bagenda ne bakwanirayo mugundi balinda basibe n'abakyala babasibe teka naawe without saying waliwo challenge eriwo submission ku nsonga eno I will take the treat as a whistleblower. Yes. Disregarding the orders and whatever. I disregard that. Nentunulira treat as he has akasuse akayinja n'atubulira kiki ekiriyo. So for that mwebaza. Era njagala nja kukwatagana ne Bishop Kampala n'abalabiriza abalala bonna ttiimu y'ababuulizi b'enjiri for a communication tujja communicatinga kikyo tugenda okukola probably nkya tujja futana kufuna meetings bwe kikwatako era Bishop Kampala nja musinkana mu week eno etandise tukole road map tulabe how can we address this. So munaku ntono nnyo kuva kati bibiri engeri gye mwadwesingamu ensonga eno n'abantu ate n'engeri gye mulumba ofisi y'omuki ekyo kya ofisi omukulu ono yagenda okikola ono ye kaazagaba ono ali ku administration kaazazikadde tayagala kuwerekera keeri ngenze mu byobufuzi nze ewange whatever goes to excess ngenda mu kooti ebisigaye tujja bijirira nga tunga n'amateeka ebintu tuteekwa bibagobamu tuteekwa okubagoba mu bintu ebyo kuba akati y'obusonga lwaki wabeerawo arms bill kati amu eyiye ya administration mateeka structure akati ate ffe olulimi lwakuteesa ye sida lwalimu akati ffe tukatugere tuteese twogere ku nsonga tuli basumba by Sunday tujja kuba tulina position ku engeri gye tusobola okuhandolinga mu so agambye eyo no mukulisa nnyonjo musonyiwa okusoma message ye nga sinatuuka mu messages yagambye RDC mwagambye nti ku nsimbi ez'ekisaawe mugenda kuwandikira structures twagambye structures kati agamba mwe muli mu structure ki born again faith ina structure atuwadde restructure ndala yaba RBC gigateko RDC bajje ne RDC awo bajje bakiike mukulu Ssennyonjo yajjo okubakulembera ne Bamwine ate Bamwine ali ku secretariat tali ku secretariat mukulu Bamwine ali ku secretariat ate oyo badde nnyo kulitegerezo yaina aina gwagambye kati kamuleke mu kiwogo wenjo kuba mukasaka okay kale kakati bade mwina ebintu ebisatu bimwagala twogereke ebirala kati ekirala ekiriwo mukulu President Museveni bamunominate nze yabadde nominated bamunominate nze nakola statement mu statement yakoze yabadde ku nga yebuuza ekibuuzo n'agamba nti naye nina ba RDC nina badiso abakola omugumu gw'okuketta bali wansi office ya president Minister of Security nina structure ya IGG alina anti-corruption state house alina investor protection unit alina CID ne yabuuza corruption nga tagenda
kade ekyo kimutawaanya era yagambye nti kino ekisanja 226 mugumu agenda kukwata magalo kati ebyo nga tannaba bagenda kuwa speech ababadde mu t-shirt ze bakyekoze basookedde ku Assistant Inspector General of Police retired yes ina statement yagamba Grace Akulo ensawo ne bagitwala ne simu ne bagitwala afande abana ba ghetto structure abatamanyi afande Assistant Inspector General abana tibamumanyi abana bagize bane amafande akulu ne bagati nani kama muri yes yagamba yes poze yagamba ati mutima gwagala omubiri wenamu President Museveni ayagadde nnyo okulwanyisa enguzi kati emyaka ndoza giweze ne 15 yagamba yagenda wa Kagame neyewuunya ina statement yakolanga alaba Kagame nga engeri gyakusitemu enguzi ngagamba nti naye lwaki situbaako engeri naffe gye tuyiga eno olabanga amaze emyaka egiwera ng'enguzi alwanagana nayo naye simanyi kikyamu abantu tebakola nabo kaziremu part of the question enguzi nkisomesezza nnyo ku magezi bugagga naye abantu ndowooza tebabiwulira enguzi tekuba kulaba kintu n'okibba oba n'okitwala is a moral decay into the system okutuusa nga tukoze kibayita mindset change nti esente z'okozesezza n'ozijja wano n'ozikozesa si ze zigaggawaza ekintu ky'onyakudde n'okirya si kye kikukusa omuntu okwenda ku buli mukazi gw'olabye n'omwendako ekyo si kye kikumatiza oba tegerekeka okusangawo ekintu ky'omuntu n'okikwata bw'okirya togenda kumatira kati ekyo tulina kisomesa busomesa ekyo kanisa yesobola okikola kati okujjawo nga tukoze kibayita mindset change natuuka e Tanzania mu eddala bagiyita batya eno Zanzibar neewuunya Assistant Inspector General of Police yakolanga inspector wa police ku Kizinga naye ng'abeera assistant ku ggwanga lyonna najja okwogera naffe nga bali religious leader ne tumubuuza nti wano nga wali kaamu omusajja natugamba nti ffe wano teri asobola kubba kintu kyonna ne bw'okirekaawo ne bw'olekaawo akantu konna teri asobola kukajjawo era oliaga nti akakwata n'akalipooti nga wonna waasobola oba ku poliisi emuli okumpi oba ku authority yonna bwebeera woteeri agenda ku woteeri n'agamba nti bannange eno ngisanze wali ku mulyango omuntu aleseewo essimu ye mumuyina ne batandika okunoonyereza so si kugitwala lwaki abantu bali sensitized okuva obuto nti bw'okwata ekintu ekitali kikyo bino bye bikirimu ekisooka kirimu ekikolimo nti bw'obba gwe nawe bajja kubbezo nyiriri za Bayibuli ekyokubiri nti bw'okola omuntu obubi nawe bajja bukola ekyo kiri eri munda eyo bajja kugamba nti bannaddiini ekyo gy'emirimu gye mukola no akati nga ababulizi b'enjiri babagoba ku luguudo era nti kati kyengezaako okukolaga kikino nti all along munzikiriza mu bye mubadde mukola ebyo musomesa abantu tebajja mu kanisa system yonna yonna njala ombuulirewo system ekyateekebwawo mu system ya government mindset change kankubuulire mu system ya government njagala ondage mu mateeka ga Uganda mu system ya government eddiini eriruddawo bagifulumya buli eddembe ly'okusinza kiri awo kati ezanzibar freedom of worship ekyo si bwe ekimu ekiri mu constitution ya ekimu kubiraga nti Uganda tesaamu Katonda kitiibwa kwe kubeera nti tali mu system yaayo abantu individuals be basaamu Katonda ekitiibwa so singa eggwanga nkiddemu President Museveni ye ng'omuntu yassaamu eddiini ekitiibwa nga ye ng'omuntu so si police ya government njagala ogendeko obeereko mu meeting z'abakulembeze ba gavumenti ab'enjawulo
nze by God's grace nekanganga nzirimu sometimes naye ogenda n'owulira ebigambo bye boogera ng'olabira ddala mu bigambo byabwe temuli Katonda era nga bagamba naye bino ebintu bya Katonda bino wano ate bijjira wano tuli ku politics wano tuli ku kino wano tuli ku kino that's what they are thinking about. So kati kitegeeza nti willingness mu bantu eyokuva mu nguzi teriiwo naye nanti enguzi gye mwogera ku nguzi ki? By the way, mbadde mu final stages okumala akatabo kali kempandiika ka corruption. Mbadde I've had the benefit of kola courses 3 eziri mu corruption okuva mu University of Pennsylvania. Mu ya compliance, endala what is corruption, endala ya compliance and the effect, corruption, anti-corruption and the effects of corruption. Botunulirako ekigambo damumpuli corruption effects of corruption and compliance. Okay. So kakati bwobanga tetusobola kubanga ekisooka ekimu ku byolina okukola kwe kubeera nga institutions tezirina kye bayita ba compliance officers, someone who follows ebintu byonna to approve whether all processes have been followed to the dot. ekyo okyakyogera sooka osimba wakati towerabiraawo gwanga lino wediri. President Museveni y'omu ku bantu bemmanyi abalina obwongo nga simuwaana buwaanyi, ate alina abantu abaweeba amagezi mu professionals ez'enjawulo ebyenfuna n'ebyakino ne mu kulwanyisa enguzi. Bayinza batya okubanga ebintu ebifaana bwe bityo kyoyogera, kubanga kitegeeza nti bwe babanga they are not in place kati babadde banoonya batya enkola erwanyisa enguzi. Kati nze kankuyambe mu ekyo nga njogera mu layini yennyini eyo. Ekimu mu system ekisinga okubeera mu enguzi nga syndicate ne President Museveni yennyini akimanyi bulungi nnyo naye talina ngeri gyakikwatako, bakiyita procurement. President Museveni bwe yajjira wano enkola y'okugula ebintu n'okuprocuringa ebya gavumenti yabikolanga mu system ey'ekifirika eyaffe, kintu kye twagala kye kino batatrade mu ngeri efaanana bwetyo. Naye World Bank anemuteekako akazito n'adoptinga system ya World Bank eya procurement, era ne ku university ne bayita degree n'ey'amasomo ge bayita procurement and supplies ne act of parliament ne tusimba kye bayita procurement. Naye mu procurement system omuli layini omuli ze bayita evaluations, preliminary evaluations, pre-qualification, simanyani byonna mwe basinga okubbira sente. Ebyo babikola kubanga tekuliko bakirekera gundi ba procurement officers babibeeramu, but a compliance officer abeera legal, abeera advocate, y'obuvunaanyizibwa bwe ku following up whether all processes have been followed. Era singa wabaawo breach yasooka okukwatibwa. Kati olidde kaleesemu olidde kaleesemu kati ono yavunaanyizibwa munnamateeka. Kakati ekyo kakimuyambe kyennyini. Kati mu system mu racket procurement manya mu corruption wa Uganda nowa Africa wa racket. Mu system mwenyini we bategeera ani alina obuyinza. For example procurement ani akola kye bayita preliminary evaluation, kakiiko ki ke bayita procurement committee, baani abasalawo, buli omu ne bamugerera ekigero kye ne bamanya nti oli accounting officer yeetaaga kino, onaddako akakiiko keetaaga kino, ne badda wano wansi bala bakola evaluation aba wansi ne baleka bagenda mu ba auditor bonna ne babaliisa. Almost procurement ennene mu ggwanga eya billions emaliriza egenze wa IGG, naye IGG agenda scrutinizinga bwati ng'emitendera gyonna bagigoberedde naye nga ssente ze baaliridde muli gwe nange. IGG yatuwako wano lipooti ng'agamba nti ensimbi ze bakozesa okukuŋŋaanya ssente agavumenti n'endala bw'agenda okuziraba
nyingi okusinga ze bakuŋŋaanya. Kakati mbali njogera kya compliance. Yeah, compliance. Beleta compliance, it is a new version. Nti ensi ez'enjawulo ziguddewo okubeera nga recruiting aba compliance officers, and there are few. Ne wano Uganda wano kusanga omuntu akoze course ya compliance kubawo nti ziriwo agikoze batono. So compliance officers nganze tuli batono abagoberera ebintu the way they are supposed to be followed. Number one, kakati bwe tuba bwe tutyo ebimu ku bye tugenda okutunulira bye biruwa kyogedo kiraba tibayinza kuwa mulimu enjaira anti omanyi lwaki bayinza kukuwa ojja kubalemesa bantu lwatera lwaki n'abantu abatuufu gye bali nogiteeka wakati mu misege gwe watu olaba bagenda kulya kakati ebimu ku element za corruption kanjogere ku area omuli ba suppliers ne ba bidders. So ekyo nakyo kiri covered nti bano ba suppliers n'abalala there are programs eza okubanga assigninga contract assigninga compliance. Okay. Still akola compliance agreement n'alaga nti agenda kukiriza atagenda kukwengeginga muki mu any act of corruption singa azuulwa buli kyonna contract zo kuzikomaawo. So you must engage abali munda n'abali ebweru. There must be trainings ezino okukolebwa ku bantu abali ebweru be mudiringa nabo ba suppliers n'abali munda. Okawulidde sebo? They must be trained. They must be trained. Chibaita mindset change. Yes. You are not going to get a contract. Kubango sasudu. Nava wano mu mwaka ndozo ba myaka ngemeke jise nengenda South Korea. Tugenze n'omukungu wa government. Tugenze mu misomo. Ngesomo li tugenze mu lisokera ddala. Baliyita mindset change. Omukulu yava mu byanfuna. Ku university nenga ali mu gundi eyo. Si yo kusoma yokka naye n'okujjayo amagezi engeri y'okusomesa abantu abaki abalala. Nali mu meeting eyo twagimala mu week bbiri Korea ne bakomawo wano ne balangirira bagenda kukikola nga teeka compulsory Makerere University yakiteeka okutandikira buli mwana yenna ayiseeko wali ateeka okusoma kye bayita ki mindset change ene bagamba kitandise naye ne bagamba ti tujja kusooka kiteeka ku transcript gwe kisome busomi ogende knowledge knowledge eyo. So wano government waliwo bano bonna bawuli abalaba ne Korea batera okuba waawo omusajja gwe bayita omusumba omukoleya ono Kim amanyi okukola enkuŋŋaana ezo n'azikola ne government naye ebibala ebivaamu kiri kye tugambye nti abantu bategeera obulungi bwakyo naye nga bwe banaateeka mu nkola we babadde bafunira obanga aggaddewo kati gwe amagezi g'owa kati togawa bantu tandi kugawa omukulembeze kubanga omukulembeze yalwanagana n'enguzi naye baayagala okugirwanyisa nabo tamanyi nti gyakoma okugirwanyisa bo baba tebakyakola ki tebakyafunamu kati yeetaaga amagezi yanoonya abantu asoosinga abantu oba abajja mu ddiini kati owulidde statement eyo gyokoze kati nze mu statement zamwe zonna ngenda nnokola yeemu avuddeyo kyebayita mindset change akati gwoleese kyebayita outsourcing kubanga bw'obona olwanyisa enguzi toyina kuyita ate mu mateeka gano ono gayogerako kubanga amateeka abantu bebagateeka ate buli tteeka the principle is bw'oteekawo etteeka wateeka okubeerawo akatuli omuntu waddukira in case nga asibiddwa wateeka okubeerawo nti omuntu asobola okwenyulula ge mateeka bwe gato bwe gaakula naye bw'obanga osobola okukola outsourcing for example singa bagamba Secretary General ne bamugamba twagala abantu 200 tubagala mu position bwezi nebwezi twagala recommending of course ba general academic qualifications naye twetaaga abo ne bagenda ne Secretary General w'eddiini endala bwe batyo ne bagati twagala 200 ge batwa okumaliriza be bantu 100 betwagala ku meza tukozesa interview qualification zo labazina naye kisooka nga tagenda kuswaza recommendation someone who is tested
era omuntu oyo ono amugambe nti togenzerwa qualification kubanga bali qualified bangi tukusindise lwakino nze I went in government, I went on that merit, on that kind of setup. Olanga nti nze nkuwadde lwakuba nti ebintu wabisoma naye nkuwadde kubanga nkimanyi nti oli muweereza wa Mukama kati naawe genda onswazi watu bwe yaŋŋamba genda onswazi n'alabira awo kati awo olaba mu PIU olina okwegendereza n'endyoka nnyingira mu kintu awo wentegera kye bayita procurement n'obuvulu kakati nja crowninga ne kyembadde ŋŋambye nga njagala kugamba nti lwaki corruption nkyogedde bwentyo nga nina gyendaga mukulu kyeyune Ssenyonjo bala DC bawulira ebintu ebyo akati bebamu kubajuliza alaba nti abo bonna weebali naye lwaki enguzi egenda mu maaso nakola forensic accounting and fraud examination West Virginia University nga batuyigiriza the syndicate eri mu corruption syndicate but it can be followed. You cannot eliminate all of it. It can be followed or take our system and their applications systems bano IT bazirina systems esobola okutrackinga tebasobola kugamba mbu tebazirina bolowooza solisa jena akozesa ki n'agamba nti sente zaabuze wano yaba taziraba aziraba atya kubanga bya systems eziriwo. So n'olwensonga eyo kyenjagala okusembayo kinakyo kyekiri nti bw'oyogera ku corruption one of the ingredients of corruption is nepotism. Toyogera ku kugamba nti sente zaabuze naye abantu bano abakola emirimu bagifuna batya awo wali issue. Kakati corruption must be dealt with in totality. Ngoleme kugamba nti sente zaabuze ezikola bridge ezikola oluguudo naye n'abafuna emirimu bagifuna batya. Ekibuuzo kino okubeera nga abantu aba surname nga ezifaanagana nga ziva mu area emu is corruption. Nepotism. Emirimu gino oli agufuna tutandikira abantu bogamba sente bazibbe bavaawa emirimu bagifuna batya. Kati ekyo kikulu nnyo emirimu bagifuna batya era bwe bagufuna ajja mu attitude ki omwana wa gundi yasoma atansi anesibyeko talina kyakola omwana mumumpe mu government eteekwa okubanga eriyo oba eba department baki ekyo ekiyita mu kakuŋŋunta naye nayo terina makulu kubanga kino kyagisukkako waliwo ekintu kye bakuwa nga tokisobola. Public Service Commission naye wayinza okubaayo ebbaluwa eraga nti no you are ordered nga tweet we are ordered kati awo kitegeeza so kakati corruption atandikira ku muntu engeri gye yafunamu omulimu akati waliwo agufunye ku bbaluwa ate omulala n'agufuna ng'aguguze. Sagala kulumba public service kyekimu ku kintu kye bagamba nti omuntu bagenda okwadvertising omulimu nga bagigabye dda kubanga sikugaba baguguze dda ekiri ku district kati abalala leokala application district service commission kubanga eyo gibatandikira district service commission bonna bomulaba abali mu government wano waggulu mu public service batandikira ku district service commission. Omusawo yaŋŋamba mabegakawa ali ku ddala lya diploma ng'ayagala mulimu naye ne bamugamba ayagala kugenda ku government payroll ne bamugamba nti anti bw'ogenda ku payroll ndowooza ofuna 2.5 2.8 awe batyo omusawo clinician clinical officer naye bamugamba nti kati gwe oyinza okumala emyaka 10 nga togendanga ku government naye tuyinza okuyingiza mu myezi bwezi ne bamusaba obukadde 20 ne bamugamba nti bw'ojja bujjayo mu mwaka gumu ojja kubasabyayo bamuyambye n'agamba kagende tunda akabanja ekyegeegwa nfuna omulimu gwa gavumenti baŋŋambye omwaka gumu bamumazeeyo kubanga emyezi 10 oba oli mubukadde 28 okubeera nga ndi awo sina kyenkola ekibanja nja kukizaawo kati owulira omulimu owulira emirimu bwe bagigaba kati kakati ekibuuzo singa akeerera n'okubeera kaka abakyala nakyo gyekiri kati singa okeera kati si merit. It's not merit. Kisinziira ku ofaanana otya bakusalirako
bwobango baddo wezengo olabikawe no yaka ne bakusalirako interview gyosoko kola eyo kati bo bagimanyi eyokubiri leta yobukadde 7 ngolo bakusaasidira figa yo kubanga topa hapo eri wali nze njagala nga muzingako ekintu kino njagala submission yammwe njagala submission yammwe naffe tuleme kukyogera bwogezi omukulu mumuwa magezi ki kubanga kati ali mu campaign ya kulwanyisa nguzi mumuwa magezi kakati America kansooke kubanga ono wakati yajja okutopinga kukyogedde batekako enkola y'okuloopa okulopa ganalope ali aina guarantee tebagenda mwogera naye nga ekiropo kye the complaint ye ngegenda kubeera treasured wano Uganda ekintu ekimu ebitakola makulu bakiyita kuloopa whistleblowing kubanga kibayita okulopera omuganzi munzikiza obuzibu bunene nnyo akati kana just olopa kati wetadde mukati abaga nze kankulage kino ekintu kimu waliwo era nze sinagwamu maanyi nze nkyagala amagezi anti amagezi nkulaga amagezi nti kibayita okuloopa is a very big huge problem wonna nga it has to be addressed. Tulina Whistleblowers Act naye it is ineffective kubanga abantu ekikula kyabwe boogera nnyo ate n'ekyokubiri tebakuuma kyama ne structuring eriwo nti omuntu bw'aba ng'abadde afulumiza ekyama kibamukwasizza ate ekyama kifuuka ekizibu eri omuntu eyakireese ekituufu whistleblowing lweba tekyaliwo nga tekyalina makulu nkokyakulabirako ngamba OC wange CID ewange olwo ababbi abaali babbira ku luguudo ewange mbalemesezza government njebaza yakola deployment ababbi ne baddukawo ababbi ne batuuza meeting mu babbi bennyini abaali mu meeting omu najja n'agamba muzeeyi nategedde mwatusuddemu abantu ze saagala bankwate meeting yatudde nti ababbi twasenguse awo twavuddewo gwe twakuviiridde tetwagala kutawaanya kubanga watukambuwalidde ate twagala kulanagana muntu muzibu tugenze kukuba eddala ne bakwate kuba eddala ne bambuulira ekkubo lye bakutte tugenda kubbira eri nga abandaga totuyingirira eri ewo tukoze tutya tuvuddewo kati nze nensirika nze nga mpulira bababbi be boogera nga nsirika nga kyenkola ngamba ye okwemenya nga mbuuza CID woli nga nsirika CID woli nti wendi nga ngendawo ku poliisi nga CID wategedde nti ababbi abadde babbira eri basenguse kati baliwa bagenda kubbira ku leeni ya poliisi yo poliisi ya Tula njogeddewo ku poliisi yo wano kuba kyanyiiza kyankola bubi bwe navaawo ate OC CID yakubira babbi n'abaga musumba abadde wano n'agamba ne bajja ne bagamba nti ate omusajja atukubidde essimu n'atugamba wamugambye tugenda kubbira wali kakati eyakikoze natuula namusanga nemuga OC how can you do such a thing OC CID you are an investigator waisomerawa kati kitegeeza nti akolagana nabo nedda kati ekyo kitegeeza nti abantu nakyo bakimalamu amaanyi nti kati tayinza whistleblowing kati tekola abantu batya nti bwe naayogera ekintu neneeteeka mu kabenji tewali protection kyembadde njagala okulaga ekyo nkirese kukulaga nti there is no protection kati kitegeeza nti system nti gwoloopera katonda ate bali bomulombeddde tunatuuka tutya okugyogerako tunakomawa mbadde nkulaga the impossibility of handling corruption omuntu gwoloopa nedoza n'okugoberera ebintu kati Nalongo yabadde alina ebintu byayogera waka ng'olulimi aŋŋamba amasanyalaze okuteekako amasanyalaze tubadde mu bumeme nga batugamba unity eri suppose kuba ya 607 naye ng'eri mu 9 muziizo kakati UEDC bwe yazze negamba tugenda kukola ki tugenda kusala kakati nze bwe nasoose amasanyalaze nga ndaba nindowooza nti kuliko ki kuliko services nga bwomanyi omwezi naki Nalongo n'agamba nange kanteekeko Nalongo n'akozesa omutwalo ku ssimu ye n'ateekako amasanyalaze ne bamuwa unit 6
wanji ku mutwalo wanji ne bamuwa unit 6 kati ebyo mbyewunyi bigenda mu maaso tiwali ayamba abantu mama president mbadde mpulira ayomba kati ebyo ebintu president tabimanya president omanyi lwaki njogera ebintu ebyo president Museveni yali agoba wana abaawumemi emyaka nga bwakyabulayo emyaka emeka bagende kiri too much bagende bamugamba naye gwe baleese ate mubbi muzibu emitwalo ebiri bakuwa unit 8 katonda oli yali too much kati ebintu tibitegerekeka service gwe wamaze okusasula n'olya service olowooza nti service evuddewo kati ono kaateekeko nedda kati unit eringa mu 1200 kati olaba nga simanyi eggwanga lino esaala mu abasabye musabe naye n'amagezi agafaana bwe gatyo ndowooza omutume agenda atondewo pologulaamu ndala wano naye ndowooza waliwo Uganda eyogera naye bwetagawo pologulaamu nga yo yakuwa magezi gavumenti kyokka aleeta abantu nze njogedde gavumenti kubanga be bali ku toopu abasobola okuimplementinga ebiki ebintu kubawa magezi mu byenfuna mu byakino enkwata yenzikiza tuzikole tutya buli gundi sekita yonna zendooza nti weetaagawo gavumenti ejja giwuliriza puroguramu efaanana bwetyo kubanga amagezi bageetaaga kati mu bintu byetwogera 6 basobola okulondalondamu ebirabyaga nti ekyo tekijja kukola naye basobola okujjamu ekintu kibaga nti ekyo kisoboka okukolebwa zendooza gavumenti yeetaaga amagezi g'abantu kubanga president tajja kwogera nguzi tejja kuvaawo okujjako nga waliwo strategies ezireyingiddwa bonna abakozi ba gavumenti babayite babasayiningisa endagaano empya compliance anti-corruption compliance bagisayininge nga oweekomitinga olunaku lwetukuulyako complaint enkyofuluma teri najo waaba bino byogamba mbu simanyi simanyi biki bw'obatagala gisayininga bireke bonna buli omu asayininge bwe tukuwulyako complaint ofuluma nkya welabe bateeterere naye bino byogamba nti for me I am pensioned permanent and pensionable ebyo bonna bayingize mu ndagaano bwe tukuwulirako ekintu ofuluma nkya ofuluma nkya tubadde tuteeka okubanga ku saa 3 ekitundu kubula dakiika 2 kwagendayo ono n'ekisembayo indicator one of the indicator eraga nti there is fraud, there is corruption, is extra marital affairs. It is the major kabonero akalaga major red flag. Lifestyle audit. Omuntu alina abakazi ababiri oyo manya abaana 15 bonna basoma oli mukozi wa gavumenti ofuna sente meka nina emirimu emirala gyenkola mirimu bye twagala wagifuna otya nima watandika otya okulima kati awo oba nnina era olima otya watandika otya fena tulima we know how much we spend ukiwulira juzi nali kati njogerera abana bobuziza mujja okufunira ababiri nga ddala ali mpolampala obusente bwe mpolampala zaabo kuŋŋaanya omunaana nogamba nti nesooka olindeko tosobola kubanga olina ensimbi ezifaanana bwe ziti omukazi yagamba osomesa abaana oli musirikale omusirikale tugambe DPC yes mayinja 3 ofuna emitwalo 8 nga gwe musaala amayinja 3 wagusobya na agusobya twala 3 scale kye mayinja 3 omwezi wa kirana babujeko muwade na nyingi nga amasozi atesiba nabo nga bamaze okujjako omusolo bukimu ngovuga TX Plado ngovuga moroka mpya namba mpya kati tulaba nti gwo obujja tubulira sente ozijjawa kati kaso sagala kuwolereza abantu abo nange nsonyiwa sagala bawolereza naye naawe oba otadde mu bantu ekikemo toyinza kuddira mayinja 3 ku ddaala ali ng'omuwa emitwalo 8 nedda mu forces ejjinja kikulu ekyo kibeeze ekikulu buli jjinja no yes
n'ekitiibwa kikulu nedda nti n'ekitiibwa buli gyokoma okulinya ekitiibwa ndoza alibadde tuyita scale oba ogenze ku scale ki endala kitegeeza n'ebyenfuna byo mayinja 3 bw'obanga wasoma olina diguli n'ogenda mu training oli suppose kufulumira ku ekyo kigamba kati lwaki omugamba nti ali ku ddaala eryo lya mitwalo 8 ya Uganda kyetugamba kyekino juzi nabadde nkaaya nali wano Bishop Mukiiti tetusobola kugoba nguzi ng'omwana mayinja 3 ali mu internal affairs ku kisaawe omuwe mitwalo 5 kigamba salongo kigamba siwolereza kati njogedde gwa kusatu njagala aba internal affairs baveyo bagambe mpayiriza nti nga tulwanagana n'enguzi naye n'ebikemo tubikendeeze obi eliminating muwe sente omuvunaane olw'okubba ku minimizing mulimu ebintu bye mutatunuulidde mu economics waliwo kye bayita recurrent budget kati gye bayita recurrent budget is a burden nti yo oba wakoze oba tewakoze olina ozispendinga kati ekimu ku kyo kye bayita omusaala kati omusaala gusinziira ku nfuna ya ggwanga ne mulyoka mwepima omanyi lwaki bano abasomesa baadde beekalakaasa kubanga President Museveni bamuwoninga okuva ku lubereberye ti abasomesa tebanatuuka yeeyo ate bonna bagenda bagendere wamu President n'agamba no njagala abasayansi njagala kupromoting kati manu bagamba nti okay babanga basomesa bokka basomese naye ng'ekimuganyisa public service nevaayo nenoonya omusaala ne gubula kye bayita recurrent budget is a big thing nti kati gwe bwoba oyogera ku ekyo tosobola kukyetikka n'okimalako nakyo olw'ensonga nti eggwanga lirina sente ntono tugenda kimalako kubanga Kalamoja ajjudde Gorodi kamalamu mugira kakusomere Kalamoja alina Gorodi ali luddawa njagala kutandikira Gorodi w'emubenda ali luddawa ani amusima si wa ggwanga ani amusima etteeka lyogera bulungi nti minerals belong to what za ggwanga naye government lwaki munoonya kakati kati kankulage etteeka kye ligamba Bishop etteeka ligamba mineral resources belong to whole Ugandans, to the citizens of Uganda. Yes. Ne government yegenda okubeera custodian. Kakati minerals zaffe ziri mu Gorodi, mu Machule, mu Kopa n'ebirala ani azisima nga ffe bannayuganda bannyinizo tulina okubuuza minisita wa minerals gwe bayita Ruth Nankabirwa kakati mukyala Nankabirwa alete ssente yatuuka n'okusonyiwa abantu abatwala Gorodi ebweru n'abasonyiwa omusolo ngani baali bakimubuuza mu parliament bamusimanga baani kubanga resources belong to us as citizens inendoze engeri yalaba wakiriziganya nani okusoma Gorodi ebyo munange bebavunanyizibwa minerals belong to us citizens salongoze kibadde ngamba kikino kanso okitegeera nti mu ggwanga lino nga bwe tugambe nti mulimu obukadde bw'abantu bameka tuli 45 46 kale tubala 5 Minister of Public Service bonna ngo batwaliddemu abakozi ba government bali emitwalo 4 kati 5 giweze bagiwezezza omwaka guno gwagugwa nga gutandika ne bote bafa n'abafaayo gye bali nate n'abayingirawo office webaba 10% bayingiza kwanje ebera 10% kakati emitwalo 5 government bemanyi mu butongole akiragire tugamba naye nga bano baliisa abantu bali obukadde obulala obukoze eki obusigadde kitegeeza gavumenti kyosooka okwefubako kwe kuddira abantu bano b'omaze okulondako ng'ogyeko ziri private sectors okitegeera abakuyambako okusasulira abantu abalala n'abalala naye gwe bano b'omaze okwefunako nti be babo ng'omaze okutegeera nti benvunaanyizibwako kuliisa obukadde bw'abantu bekola ki bennina obanoonyeza engeri gy'obawa ensimbi okitegeere tugamba nga bw'oba omuwadde ensimbi towoono naye otunuulira omwana we gwagenda okutwala ku ssomero n'abantu abalala bagenda okuliisa waka ng'ate oyagala abaana basome bulungi n'ebintu ebirala bifaanawo ebityo kaakati nkomyewo ku kiri nti bw'oddira omuntu n'omuwa emitwalo 50 ng'omaze okutegeera nti ku ddaala ali alina abaana bwe bati abateeka okugenda mu ssomero ne bateeka okuliisa nga ina lifestyle gy'alina okubeera gy'omusuubira okubeeramu gavumenti yo twagigana okubeera nga maaya
egamba obugambi nti tetulina ssente zakubawa olwokuba tetulina ssente zakubawa netunula eri so netunula eri gavumenti teyinza kubeera bwetyo otegera sango yetugezaako anti kati teteekwa kukibeera toyinza kukweka mutwe n'ogamba nti yadde tutegere nti bafuna ssente ntono naye tibitukwatako kubanga enyingiza yaffe ki ntono bwe bakubalira ssente eziyingira zetufuna mu ggwanga weeziri naye enkuŋŋaanya yaazo okutuuka mu ggwanika erina distributing ensimbi ziddeyo mu bintu ebifaanana bwe bityo awo wewali obuzibu so si lwakuba nti eggwanga lyavu ssente tuzirina naye omuntu gwogambye ono gwogambye awe emitwalo 5 ali ku ddala ki alina amayinja 3 alina amayinja 3 afunye emitwalo 5 naye ng'abaana balina kati mu abaana batono tumuwadde abaana 3 babana Bishop tetwegana ku baana omusubira okugira mu saati enjeru ng'etukula yajozezza teyatambulidde ku booda ng'agubye tewamuwadde accommodation talina wagula mmere nga ku mulembe alina gigulaawo mu environment waali abantu bawe sente ezibajjamu bino byonna byokwagala ogamba corruption it is not right. Let us do the right thing kubanga corruption etandikidde waggulu mu bantu abatono abainfluencinga okulya enguza abantu abangi abali waggulu singa omala n'obakolamu omulimu n'obango si kubamatiza kubanga tewali ssente zimala kumatiza ekyo kyo naye ekyegasa ekiri reasonable n'ekirala oba onolwanyisa corruption katolaba point yammwe yeeno eya Bat Katurebe gye yakolako okuyamba okulaba nti abalamuzi bafuna emisaala egiri reasonable nti n'omuntu alaba ng'okufiirwa omulimu gwe kikulu nnyo agamba nti kanerese buno obusente kubanga mu retirement yange nyinza okufiirwa nga kuliko sayiniza endagaano nti oyingidde obwa poliisi olunaku lwokola kino ogenda kufiirwa byonna byosaabinsitukuliyetinga benefits kubanga gavumenti enanyini services tugambe nti omupoliisi bw'onoobeera owa poliisi omwana wajja kusomera bwerere ku gavumenti ojja kusula mu nnyumba ya bwerere wonna wonoobeera n'okujjanjabibwa famire ye ejja kujjanjabibwa wonna weteekeddwa okujjanjabibwa nga waliwo benefits ezifaanana bwe zityo kubanga gavumenti ezirina ne bateekawo eddwaliro nga lyo lyabapoliisi era naffe abawi b'emisolo tetujja kugaana kubanga b'oyagala okuwa ebyo be baana baffe twabasirika ku ssomero kati bw'ogamba nti omwana ono agenda kufuna benefits teriyo muzadde ajja kukaayana buli omu ajja kwegomba okuyingira poliisi kubanga akimanyi nti eriyo benefits ofune cream oleme kufuna birerya kakati obuzibu bwe bugiraawo basuubiza ndoza mu myaka 4 bajja kuba batuuse ku 100% ensimbi ziri so buli mwaka bagenda bawaayo ki 25% okutuusa nga batuuse ku musaala gwabwe eddala lyabali okitegeera nire bategeraganye kakati nga tumaze abo badereva bafuna emitwalo 2 driver abaki aba gavumenti emitwalo 2 giti ejja Uganda tuwamuuliro liyali avuga yagamba nti bannanze envuga mulamuzi naye nfuna emeka nedda bo bagamba kimu yagamba 2 otoddeko 0 emitwalo 2 kakati eyo skeero yagamba 2 zibagivuwa ebiri oba bwezityo abatuwuliriza bagenda kutujjukiza kubanga bo bamanyi ekigenda mu maaso. I think we need to address a number of issues. Corruption tebajogerera bwogerezi. It must be edakiika 5 zokka muyiteete mu bintu ebyo mwera Isirayiri n'ebirala speed ku Isirayiri nze kyembadde ntunulya Isirayiri bakkiriziganyiza ceasefire ne Iran oluvannyuma lw'okumala okwekuba ne beekuba ne bakola damages. Nze kyenayizeemu mu ddakiika yange gye nsigazizeemu nti okuteesa kusolovinga ebintu bingi nnyo lwakuba bw'olwawo okuteesa osigaza ebiwundu osigala ng'olaba ebintu byo
nga byononese ng'olina amaziga naye nga kiba okujjayo emundu okukola bitya biyinza okuba amaanyi omuganda kyavaga nti amaanyi tegalya singa embazzi ekola etya gabyasa kati amaanyi tegalya mu bulamu ne mu situation mwonna bwe tutambulira amaanyi tegalya okutuula ku mmeeza ekyaisirairi somo nnyo gye tuli kino kimu advocatingera ekya dialogue kikulu nnyo dialogue nkulu abantu kibayita okuteesa ku mitendera gyonna ndoza dialogue gwe mutendera gwali baddenga abantu gwe basinga okutegeera meti n'ebirala naye okutegeeragana conflict resolution ebyo byonna mpozi mwasoma naye muyina ebintu ebimu bye mwasoma ennaku ezo twakola conflict resolution eri emabega katwabadde ku alternative justice system naye era bya mediation enkola yonna eya mediation singa abeerawo kibayita okuteesa n'okutegeeragana okukanya ne mu famire ebintu ebisinga obungi ne mu famire musobola okuteesa nga tebunatuuka wala mweyasa ne mwatika n'ebintu ekibanja ne kitooka n'okuva mu mukono gw'omuntu omu ne kigenda mu mukono gw'omuntu omulala nga mwe wenyini mu famire mulimidde okukola ki okutegeeragana waliwo amawulire ge nalabye nga babuuza omuzeeyi ettaka yalitunda naga nti ekyantunza ettaka kujjawo butategeeragana kubanga bonna baali balirwanira kati nze nenditunda omusajja omukulu yalijjeewo yagenda enditunda banga abantu bali kanya era in fact abakanira ettaka nga bafamily the only solution mulitunde buli omu afune paycheck ate yeno aziba wali okuziba siryabwe so eyo point nkulu nnyo nange singa abeerawo okuteesa mu kifo ky'okufiirwa ebiki ebintu ebizimbe bikubiddwa n'ebirala byomutagenda kuzaamu ekyo njagala okubasaba simanyi oba bawulira olulimi lwenjogera nti amagezi ga President Museveni ge yabawa baali bamubuuza gwe tovaayo towagira endogekola ey'okuwagira gundi katuwagire gundi si yenkulu okuwagira n'obutakuwagira siffe tugenda okulwanirira ebino ebya World War bya Bungereza byakwata neeyoola buli omu neetwala alwane kati gena amagezi ge yabawa nti bakkirize to have these two states bakkiriziganye kubanga bonna bwe bali ba mu kitundu ekyo oba baagala oba tebaagala teri ajja kumalawo munne teri ajja kutta munne amuzikirize nze ntigaze eddakiika eza simu ne text message ebisigadde tuli bisanga waliwo ono RDC we Budaka Omiro Stephen Ogwang agambye bannange right honorable omugenzi right honorable Olanya bwe yali ayogera ku anti-corruption walk yagamba bannange yagamba nti walk he used the biblical analogy and said Jesus asked the person who has never sinned should first pick a stone. Akyogerako ng'alinga agamba nti bannange ffenna twekubemu ki twekubemu ttooki omusumba Samwiri Lubega agamba nti bannange you are talking about corruption, there are issues which have to be considered: morality, competency, legacy ne patriotism. Bikulu patriotism tejja muntu aba ayagala eggwanga lye ng'amanya amakulu gaakyo twakikyusa wano twagifuula lesson eri erina kubeera national service ensi endala zikozesa zibata national service. Nagambye nti good morning, as per the new UPDF Act, the Commander-in-Chief gave more powers to CDF. Nti iteeka liwadde CDF obuyinza naye era ne Police Act yewa IGP obuyinza era nga bwolaba lya URA eriwa Commissioner General obuyinza buli omu teeka lyo liri kuba obuyinza n'ateekamu ekira yeegeza gyo n'ateekamu the CDF is scared of Pastor Ben Hini's revelation about patients Lwabogoza ascending to a senior government role. Kati kikwatagana kyona nango mutumizi wengi
Sasa he thinks patients may become the next president, hence the attacks on Pastor Benihina and the street preachers. God bless you. Akati good morning bannange. Corruption starts right away from home level and should be tackled at family level. Should not be handled at the symptom but from root causes. That is true. When Agambye ye Elder Ruwemba, again the treat has instilled fear, a lot of fear in the Bishop Muchibi. And the Bishop has given an impression that this country is a failed state with no operating systems. I thank you, Council, for enlightening the nation. But never sister. Treat ya kutisiza. Treat area ya mwenna ababulizi benji tubagaddewo. Muyabadde kutisiza. Anti etia sinategera. Elder Ruwemba waga onduza babadaga Bishop buyo. Bizadaga boli. Munna. Agambye lifestyle audit cannot work anywhere in a capitalist democracy. It makes a country having draconian laws or investors we free. Omutegedo kyagamba. Agambye atya? Agambye lifestyle audit cannot work anywhere in a capitalistic democracy. Nti abantu ekyategeeza nti mu capitalism abantu banoonya obugagga bwabwe mu ngeri yaabwe yonna mu ngeri yonna because it is for the rich. Whoever gets whatever they can get it regardless of what. Elder Ruwemba agambye bwati agambye Council accept my submissions. Agambye bwati kwano akali kigana mindset change and mindset development are two very parallel truths. Mindset development ne mindset change byanjawulo. Omuntu omubuulira afune endowooza naye capacity y'obwongo bw'okubanga bw'apprehendinga change eyo ali developed ekimala. Katonda watu kuogera n'abantu kubanga abantu bagamba nti mukole naye omuntu gogamba okukola alina obusobozi. Okiwulire ekyo okiregedde kyagamba byanje byonna birungi mukole nnyo mufune ssente naye tibisisinkana tibikwatagana ssente balwana batya tibikwatagana osobola okwogera kati omwana byogomayi n'agenda mu ssabo osobola okwogera n'omuntu nga kapasite y'omuntu gw'oyogera naye byonna byoyogera bituufu naye olina agamba nti nze nkeera nnyo saa 11 okugenda okukola naye sente zonna sizifunanga. RDC akomyewo n'agamba nti mwebale mulaze knowledge ku buli ake mu ggwanga. Omulaba omukulu ali munda mu system RDC kyonese nnyonjo president alina okugigolola wulira agabe president alina okugolola ki enkola eno ey'obulyake obuli mu system. Agambye Bishop Mukibi ajjukira namala emyezi 4 ku katebe kubanga nali nsojja abalyake. Impact Radio did much to counseling me. Wow. Bamukubako entebe alina bwe yali alinyira mu luwombo. Omanyi kyeyo ne byabikola. Abikola ebyo RDC yebyo senyonjo. Ye ali mu government. Ye yake. Kakati gyalaga. Kati dozo kirengedde. Mu system mwe muli ebintu ebyo. Gwe bw'oyagala oveeyo bakola banga alwanyisa ki system yaabwe bakuteekako katebe. Era singa President Museveni yali tasaamu kintu bantu bafaana bwe bati singa kyeyune senyonjo takyali mu gavumenti ye singa bamugoba naye olaba naye yabibuuka President naga nti onaakola. Ojjukira system gye bakola ku kabeerawo nga tukolera kesisi gye yakola nga ku mulembe gwa Nankulu. Ku mulembe gwa Nankulu bakola system ne bafulumya abantu ne baddamu ne babawandiisa buto ne baga nti betuleese balungi naye ojjukire kyaliwo mama kulevo gy'okoma okugira n'olaga nti no wano wazibu nnyo mwatereezezaawo gye bakoma okubba. Kakati we need to have an approach ekwata system ne tugitema ne tugijjawo. Ensonga y'enguzi President yagamba babaleke
kubanga bazimba eggwanga. Ekyokubiri IGG yagamba buli lwagoba ababbi basibira mu State House. Kati olwo mulyagonja former yaga tebando bemba nfunziza kuba kwata eryo yayogedde ebikanga sebajowulya Bernard Mukisa yabajjukiza lwaki atujjukiza ebintu ebifaana bwebiti anti kati biri byawedde kati president yagambye 2026 agenda tutandika na kulwanisa kiki bayita nguzi era wabanga amaliridde by the way ikisoboka. It is possible. Okay. Kale kati abali ku simu tutuleyo Wanji atwa abali ku simu Kwoli oyisemu. Hello. Wanji sebo yogera mwebala okuweereza esebo nawe webale okutugoberera mwebala okuweereza esebo tukuwulira genda maaso sebo. Kakati olwaleero bw'otunuulira obulyako obuli mu ggwanga. Hello? Etukuwulira bulungi sebo genda maaso. Olwaleero bw'otunuulira obulyako obuli mu ggwanga pozza obulabira ddala nga buva waggulu. Nti omukulembeze w'eggwanga asobola okuyimirira n'agamba nti amafuta gage. Kubanga palamenti tetuulangako olunaku lumu neeteeseza bannayuganda ku bikwatagana n'amafuta gaabwe. Kati Golodi n'abeera wa muganda we. Kati eyo ng'avuddeyo ekirala omukulembeze w'eggwanga n'akuga nti bwetunuulira w'oli totunuulira ntebe ki eno eya waggulu togitunuulira. Kati buli omu n'abanga ali waali alina kukola ekyo ky'ayagala kasita abanga tatunuulidde entebe ya waggulu. Okay. Okuteesa kwange bannange. Ne president Taina we yagambira nti Golodi wa muganda. Sikiwulirangako. Ekyo ndozo onachi ate nekiri kiyagamba nti amafuta gange yali ayogera on behalf of the country. Bwe yagamba nti ngeri gyali taata w'eggwanga gyali mafuta. Taata bwagamba nti meza yange yiba ya family. Meza ya family. Implied. Kiri ekya kino kyo ekyogera anti amafuta gange. Amafuta gange. Naye kiri ekigamba nti Golodi wa muganda sikiwulira nedda ekyamafuta ekyamafuta by the way government erina okuvaayo netegeeza bannayuganda how the system is. Nze okusinza ku system gye banyinyonnyola lwetwagendanga intelligence council ndowooza kyekirabo ndowooza president Museveni kyawadde eggwanga oba lwakuba yakimanya nti gagenda kubeerawo emyaka mingi nnyo because amafuta si ga muntu, amafuta si ga kitongole kimu. In fact agatunda agaba receipt ate si ya receiving a sente. Oba otegedde atambuza matambuze bwagatuuka eri oli n'agatunda bw'amala okugatunda ate sente bazisasula ye bazisasula ate ku account parliament gye erina okutunuulira. Era nze ku mafuta ga Uganda ng'ovudde ku Golodi kubanga ye Golodi teri amanyi system mwatambulira ne bakubuuza olwaliro tugante akatale ka Golodi kali luddawa kayinza okukulema. Naye amafuta go sente zivunaanyizibwa ku parliament kubanga na zino zennyini ze baakasoloozaako ejjuzi parliament yaziggyeko ne ziwaayo zikole ebyeteekiriza okukola. Amafuta gavunaanyizibwa naye ye Golodi aliko ebibuuzo bingi. Golodi baba bamulese nga namba 3 mu bintu yasooka mu Uganda kati okuyingiza sente. Anti mugundi basoose doze mwanyize zasinze okuyingiza. Golodi yasinze this year. Golodi yasinze mwanyiza adi zakumeka za kubiri. Then waliwo koko nabeera yali mu namba 3 imbade zijukiranga Golodi yatukutte ekyokubiri. Golodi yasinze nekudako mwanyi yes nekuluka kudako ekyo dako koko nakulabira utalo nga bakyusa commandant tututasemba yokusimu. Hello yaganira mu wanji aina tata mwe bali kuweereza esebo ogedde ku kigambo ekyabona yeggwanga. Nsobola okubanze ng'omutono omulongo Kateebuddo abalokole tebanaba kufuna bukulembeze bulambulukufu obuyinza okubanja omugaati oba keeki yeggwanga.
nze nganze ku lwange ng'omuntu kyendaba. Ekyokubiri, Pulezidenti Museveni talina busobozi bulwanyisa nguzi. Mumbuze lwaki. Twabadde mu kulonda akalulu k'abavubuka. Bali babbye ssente z'abavubuka. Ne bagamba ekigambo kimu mugende mutuwaabire. Oba mulina obuyinza obutuwaabira. Kiraba ekintu ekyo. Ekyokusatu mukyogeddeko, naffe abantu tulina ekizibu. Oli unogenda ku polisi Musumba yogedde nti polisi yagiruwaabirako. Naffe tulina obuzibu. Basiba omuntu ng'olaba bamusibidde ensonga n'osalawo okuwaayo nguzi bate omuntu we. Ekyo abantu kyogerako ki? Ekya polisi okubeera ne bafuwala omuwa polisi bakamuwa amayinja 3 nese bavuga mweru musaala meka gwafuna waba Katonda abeere nammwe. Okay, obiwulidde naye kiri kyagambye nti abalokole temuyina embeze bubanja tetulina kubanja mpologwamu eno tubanjizaako ng'abalokole tetulina bakutandika kubanja nedda kyengamba ne mpologwamu eno enengi tubadde tulina tetubanjiza kati simanyi ekyo gyakijje akirowoozezaako endowooza akirowoozezaako olowooza fe tetubanjiza naye oba tubadde twogera it was suggestive. Bishop yasuggestinze nti singa bajja ne bagamba babinzikiriza gundi tukole muwetuwa abantu bemwesiga n'abegindi mutuwa abantu bebesiga nitubasobola bagamba kubanga bali already bali be bateekayo abaabwe kati kibalina okukola batuyambe bajjeyo bali bayingizemu ku balokole balaba bensi tetambule kubanga kati abali mu kubba bakatuliki baprotestant ba Seventh Day basiraamu be bali mu bitebe mu bifo ebyo kati ffe tuliyo. So corruption eri mu Uganda is attributed to them. Gwogenda okusaba kati saala naye nga toli busungu. Bishop kasabe. Kati Bishop wa agaye oli busungu era kyo mutoli aga toli buki mu busungu. Anedda mbeera nga just mbeera mu mwoyo. Kati gwali mwoyo kati gwogenda okusaba. Kazaji komeza ate tuizo kujja ko omuntu ali mwoyo takubuuziza oli mwoyo ki ali mwoyo of course Bishop wa Kampala omwoyo gwayogerako tayinza kuba mwoyo mubi naawe aliwo mwoyo gw'obusungu owo mwoyo mutukufu nedati zose kukigira zose kiyadagamba nti si kyendimu ekyo ekyobusungu si kyebaddemu ali mwoyo mulala mwoyo w'ekiruyi akati oli yasabidde bali abakulakulana kati gwogenda kusaba service zonna wiiki yonna eno tugiyite mu buwanguzi osabire ne gavumenti ne President Museveni ng'akyalinayo ekisajja kino kikyalinayo bamukase toyogera ku bintu ebyo ati bamukase nedda yagambye nti yakoseza kigambo kifosi bamugambye tova ku layini ani yamulagidde abazzukulu agambye whenever I was wrong yagambye bamugamba tova ku layini tuva ku main. They ordered me yeri musirikale ekigambo kyayogera abakimanyi. They ordered me. Kati ayinza okukolera ku orders z'abantu abantu sikisoboka era ziyakoleddeko kati we bamugamba nti va ku ntebe ajja givaako sikisoboka naawe ajja kugamba kalulu nze nsigadde mu bbanga mukama tukwebaziza olw'olunaku lw'otukoledde tukwebaza wiiki gye tumazeeko kaakano tutandise wiiki empya tukwebaza olw'omwezi gwa combat gwawedde bulungi tukwebaza olw'obuwanguzi bwa Impact Radio okubeera nga efuuse empanga mu East Africa tukwebaza ayi Kabaka Taata olw'olunaku luno olubereberye mu wiiki tuluwonze mu mikono gyo neera lutandise ne services ez'enjawulo mu masinzizo ag'enjawulo naddala agaffe abalokole tusabye ekisa kyo obulungi bwo n'omukwano gwo tusabye rema ekigambo eky'ekiseera eri bonna abakuŋŋaanye tusabidde ne bannaffe abali emitala w'ennyanja eyo ebbali abali mu nsi ez'enjawulo abagoberera okusaba nga basinzira ku online church abo nabo tubateese mu mikono gyo tusaba obuwanguzi eri ekkanisa ya Kristo mu challenges eziyimuka buli lunaku nga twakava mu kyayiika ekkanisa ezimbibwako y'abantu 100 katufunyeyo order ababulizi b'enjiri obutaddamu kubuulira njiri byonna ensonga ffe tuziteese mu mikono gyo egwe mulamuzi era buli kimu gw'okiyinza tusaba ayi Kabaka
luŋŋamya bakulembeze baffe obutakola nsobi mu kiseera nga kino oba obutakola decision eyinza okuviirako embeera yonna etali nnungi. Tusaba wabeewo emirembe, wabeewo obukkakkamu, wabeewo essanyu, tweyagalire mu nsi yaffe Uganda, era n'okusinga byonna w'omukisa omukulembeze waffe President Museveni, kubanga ebyawandiikibwa bigatusabire nga abakulembeze si yekka n'abo bonna bakulembera nabo era okutuukira ddala wansi ku LCs ez'enjawulo. Leka ekisa kyo Mukama kibuutikire buli mukulembeze yenna mu kapasite ye, naye ate tulangirira omukisa ogw'enjawulo ku baweereza abo abasumba n'obuweereza obutaano abakola omulimu ogw'obwakabaka. Abo Mukama bwe watukwasa era bwe watukwasako obuvunaanyizibwa. Kitange sisinkana ebyetaago byabwe ne famire zaabwe era n'ennyumba zaabwe. Tusabidde business community, tusabidde abaana abasoma, tusabidde abalwadde, buli mulwadde yenna gy'ali engalo yo Mukama mukomeko, abalina okutawaanyizibwa n'emisango mu kooti, n'emisango ku LC, n'emisango ku poliisi, n'abali mu bifo ebitali bimu nga balina ebintu ebibatawaanya, omukono gwo gubasisinkane wakati waabwe n'embeera ezibatawaanya, wajjebwo ekisenge ky'omusaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. W'omukisa eddoboozi lino era Dream TV ne Impact Radio bawo omukisa abaguddewo okkubo lino okubeera nga tusobola okwogera eri ensi eno mu budde nga bwe buti musumba wange. Tuwe omukisa nga tufa mu kifo kino. In Christ Jesus our Lord we pray. Amen.